Jacob M. Oboth, MP, West Bungama Central. Oluvannyuma lw'akakiiko akafuzi ak'ekibiina ky'NRM aka Central Executive Committee okutuula olunaku lwajjo ne kakkanya okussaawo okuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika wa paalamenti n'omumyuka we, olwaleero abeegwanyiza obwa sipiika n'omumyuka baleese empapula zaabwe ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Terego Abiga Rose yasoose okuggyayo empapula ze okuvuganya ku kifo eky'omumyuka wa sipiika wa paalamenti e12. Abiga Rose, the woman member of parliament, NRM, having interest for position of deputy speaker of the 12th parliament. In my culture, it's believed that the first bird catches the worms. And I know with this, I'm already the deputy speaker for the 12th parliament. Abajeyo empapula okuvuganya ku bwa sipiika babadde basatu omuli omubaka wa Budama West Central Jacob Oboth, Dr. Florence Asimwe omubaka omukyalo wa Masindi n'omubaka wa Alinga South County Alion York Odria. A letter of expression of interest for the office of the Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda from Honorable Jacob M. Oboth, MP, West Bungama Central. Omubaka Oboth mu kujja okwewandiisa awerekeddwako ababaka ab'enjawulo n'abakulu okuva mu kisinde kya PLU nga bakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekisinde kino David Kabanda ng'ayogeddeko eri bannamawulire ng'amaze okukakasibwa. Olwaleero maze okuteekawo akapapula kange ekisaba ba SEC ne caucus batunulemu nsaba okubeera speaker wa parliament wa Uganda ene yekumi n'ebbiri era mu kuteekako akapapula ako batuwadde guidelines tusobola okugamba bingi kati naye nsaba bannayuganda bonna batusabire tulabe nti process tugimalawo bulungi. Ate ye Florence Asimwe ayogedde ku lugendo luno lwatambudde lwagamba nti terubadde lwangu nga mu kusooka baalangirirako n'amannya g'ababaka abagenda okuvuganya nga tebavuganyiziddwa, kyagambye nti singa yali mutiitiizi singa yayabulira dda olwokaano. Era ndi mumativu kati ndi musanyufu nti amateeka gagobereddwa kubanga mbadde ndeekaana buli lunaku ne mbagamba bannange bye mukola byonna ebimwogera bye muwaawala buwaawasi ono tuno gwe tusimbye ono gwe muwa kalulu nembaga bannange order in the house n'ekikulu kya byonna omukulu gwe nayinsaagala abeere mu kalulu kano taliiwo. Weebale kujjayo okusabako bannange, weebale watuwonyeza bannange Anita Mondo kati ground eri revolt ate kirungi bagambye terigaba ssente kubanga omukazi abadde agenda kusaasanya ssente Bank of Uganda noza yonna yandikijjeyo n'agaba ssente n'olwekyo kati ffenna tuli baavu tetugenda agaba ssente. Ndi musanyufu bannayuganda bannange olutalo lwenatandika tutandise okuvaamu ekibala. Ku bumyuka bwa sipiika ababaka 16 be beesowoddeyo okuvuganya ku kifo kino nga mu bano kubaddeko abadde amyuka sipiika wa paalamenti ye11 Thomas Taibwa, omubaka Jackson Kafuuzi nga y'abadde amyuka ssaabawolereza Rose Abiga, omubaka wa Terego, Susan Nakawuki wa Mawokota South, Jeno Henry Tumukunde Kakulugu, n'amala Dennis n'abalala era nga bano boogeddeko eri bannamawulire okubategeeza ekibaleese mu lwokaano. Musanyufu nnyo kubanga maze kuteekayo ebiwandiiko byange nga nziramu neesimba ku bwa deputy speaker wa parliament nga pate bwe yasabye egyo ntabaagala bonna bateekemu. Nekyange ensonga zange kubanga ekibiina kyatusabye teri ku campaigninga n'akatini kati wentandika kugamba nti ngenda kora kiri awo mba ngenze mu campaign. Bwe mba successful nja kufuna obudde nenzira mbukulira bulungi. Naye ekirala deputy speaker oteekwa kutambula ku speaker, so sinza kugamba nti nze naze ne plan yange nga deputy speaker nteekwa kulinda anaabeera speaker yena tulabe vision gyalina ng'omukulu. Kati mu parliament ye12 tetwagala gavumenti ekole ensobi era seeke tugitunuuliza Elise George. Tetwagala bagende mu bitabo byafaayo
ng'abantu abataafa ku ddoboozi ly'abakyala. Abaami emirimu ng'ebagisobola n'abakyala bwe tugisobola. Nkubadde tukoze bingi nga Parliament tuyisiza amateeka mangi. Enkubiriza y'enkiiko terina kyamaanyi oba kirungi kyewadde kulinnya n'ekitiibwa kya Parliament. Muganda agamba nti omutindo guserebye. I'm a master of security matters. I'm very good at military matters. I have qualifications in oil and gas. I have done diplomacy, as my CV will be reading, so which better person would you? Omubaka omukyalo wa Bukono Omumbejja Pacis Namuganza naye aggyeyo empapula okuvuganya ku bwa sipiika yadde nga tajjidde ku kkaadi ya NRM era ng'ono takakasiddwa ng'ensonga ze zaakutwalibwa olunaku olw'enkya mu lukiiko olufuzi olwa NRM bongera okuzitunulamu ng'akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Odoyi bw'annyonnyola. Pacis from Bukono constituency in Namutuba came to express interest outside the rules. We are allowed this and we are going to take it to SEC. It is an NRM leading independent. The rules are clear. You must be NRM flag bearer in Parliament of the 12th Parliament. Era nga wetwali ekyanfansi chairman wekifafate yakiikiriza kubanga tuparticipatinga mu activities donna ed'ekibiina kya NRM era yakuba nti ensonga eno baida gidisikasinga nga badisikasinga n'abandi bonna ekyokuseeke ate era ya after NRM parliamentary caucus. So nimusanvu empapula dange ndiwaire. Tange era ategeezezza nti enteekateeka eno ekomekkereza olwaleero era ng'amannya g'abano abeesowoddeyo gaakutwalibwa enkya ku ssaawa 3 olwo olukiiko olufuzi olwa NRM lugeetegereze ku ssaawa 8 ez'olweggulo NRM caucus yakutuula eveeyo n'ekyenkomeredde. Vetted. The people whose names I've read will be vetted by the Central Executive Committee tomorrow. The Central Executive Committee sits at 9 a.m. prompt. We shall present these names with their summary of the CVs and SEC will give the final answer. Ono kyokka asabye abaggyeyo empapula obutakuba kakuyege wadde okusisinkana ababaka. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Work with him if you succeed.